Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Olunaku olwaleero njagadde mbabulire ku ddagala lino. Eddagala lino liteekebwa mu bugoye obwo obw'omu kisenge obukozesebwa mu nsonga z'omubuliri oba mu nsonga z'omukwano. Obugoye buno abasinga tutera kubuyita nkumbi, zino zibayita enkumbi z'omu kisenge. N'olwekyo kambabulire ku ddagala eryo osobola okuteeka mu bugoye obwo. Eddagala lino lyengenda obbabulya lyeryo erisookebwako, kwegamba lyosobola okufuna obugoye obwo bugendamu eddagala eriwererako ddala ate ery'amakulu. Osobola okuteekamu eddagala ng'olina ky'oyagala okunyweza mu kwagalana kwammwe n'omwami wo, naye ng'eddagala eryo ng'ojja kuliteeka mu bugoye obwo. Eddagala lino mufube okulaba nga mulinoonya muliteekemu kuba lyangu. Liri eddagala nga bwe mbagambye lisookebwako. Tutandike. Osobola okufuna akafugankande, omwami oyo osobola okubeera ng'omwefuga era ogamba nti kano kafugankande mwami wange njagala mbeere nga nkwefuga ng'akafugankande bwe keefuga ensiko. Ogatteko n'omukaabira. Omukaabira guno gujja kutambula wamu n'akabba mutima. Noonya omukaabira wamu n'akabba mutima. Osobola okugamba nti mwami wange omutima gwo gubeere nga gulowooza ku nze nzekka, omutima gwo gubeere nga gukaabira nze nzekka. Bw'otyo onoonye nabbugira, ne nabbugira naye mulungi nnyo. Onoonye kayaayaana, omwami oyo abeere ng'ayaayaanira ggwe wekka, abeere ng'ayaayaanira bibyo byokka. Mukitegeera? Onoonye amaduudu. Amaduudu gano osobola okugamba nti mwami wange njagala onjagale ontamiire ng'amaduudu we gatamiiza abaganywa. Mwami wange njagala oyagale yange yokka ogitamiire ng'amaduudu we gatamiiza abaganywa. Mumpulira bulungi? Mufune lulimi lumu, mubeere nga mwogera olulimi lumu. N'olwekyo lulimi lumu naye mukulu nnyo omuteekamu akasekera. Omwami oyo abeere ng'asekera ggwe wekka. Omwami wo, mwami wange njagala obeere ng'osekera nze nzekka. Ke kasekera. Akasekera koyina okuteekamu keeka katalina maggwa, koyina okuteeka mu nkumbi zaffe ezo oba mu bugoye bwaffe obwo. Ofune ebimuli by'amatovu. Funa ebimuli by'amatovu, ofunako ebimuli nga 2 nabyo biteekemu. Era osobola okwogera, osobola okugamba n'ogamba nti mwami wange obuwoomi bwa gundi yange njagala bukusonsomole ng'eriggwa ly'ettovu, obeere nga tonneetamwa, buli kaseera obeere ng'olowooza nze nzekka olw'obuwoomi bwe nnina mu bukyala bwange. Naye osobola okyogera mu njogera entuufu ey'Oluganda lwakuba njagadde nze mbikkeko. N'eddagala erisembayo osobola okufuna namirembe, n'ogamba nti mwami wange njagala tubeere nga twagalana mu njagala eyo ey'emirembe, njagala tubeere emirembe mu bufumbo bwaffe, njagala tubeere nga twagalana mu njagalana eyo ey'emirembe. N'ennamirembe ono mukulu nnyo. Osobola okunoonya eryo n'oteekamu eryo. Ekyamazima si kirungi kukozesa bugoye obwo nga tosoose buteeka mu ddagala, naye nga kye mulina okumanya ddagala lingi erigenda mu bugoye obwo, naddala mu kusinziira ki ky'oyagala. Kyekyo kati eddagala lino bw'obeera omaze oddifuna bulungi ligatte wamu, lyanike. Osobola oddyanika mu nnyumba oba n'olyanika ewava omusana. We likala bulungi lisekkule likolemu ensaano entono ennyo. Bw'omala okukolamu ensaano eyo, funa akakebe akatukula oba akantu konna, naye tolisiba mu kaveera, just funa akakebe oba omukebe liyiweemu litereke mu kisenge. Kati obugoye buno oba omaze obbugula, teeka amazzi mu bbaafu, beera ng'oyiwamu eddagala eryo, beera ng'onnyikamu obugoye bwaffe obwo. Bunnyikemu nga bw'oyogera, bunnyikemu nga bw'oyogera. Ebigambo ebirala by'osobola okulaamiriza tosobola obbiraamiriza ng'omwami ono akuliko, naddala nga kisinziira ki ky'oyagala okukola oba ddagala ki ly'otaddemu. Osobola okulaamiriza wali ng'omwami akuliko. Ebisinga mbitadde-taddeyo ku channel yaffe eno Kyayiti. Ekirala kyesigambye, eddagala eryo bw'oliteekamu osobola oddimazaamuko eddakiika nga 15 nga liri mu mazzi ago, n'oluvannyuma amazzi osobola okugasengejja tusobole okukuuma obuntu bwaffe buno bubeere nga buyonjo, buleme kusigalamu bukutubba ku bugoye obwo. Kiba kijja bayambako. Eddagala eryo muliteeke mu bugoye obwo nga temunnaba bukozesa, ne wano nga muzoozezza, kijja kuba kibayambako. Obugoye bwaffe obwo bwe tuyita enkumbi. Kyekyo kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07777 887
340 yeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.